kyetaagayo ku ssente. Bulijjo bwe tuba tukola Good Friday nze mummanyi sirimba era titusasulirangako Good Friday naye eno tugenda kugisasulira. Agenda okulinnyako agenda kusabirwa omuntu eyandibadde yafa. Essaala yange ngisaba n'okukkiriza okusinga ku nalina. Ekyokubiri buli agenda okulinnya ku ttaka lino neetaagayo obukadde wakati w'ekinaana 7 n'ekikumi. Sandyagadde kugamba muntu nti jangu otuweeyo obukadde 5 oba 10 oba 2 oba 1 naye bw'owulira ng'osobola ozindeetera enkya kubanga buli kyetu ng'osobola okuzimpa enkya oba goga nti nja kuleetayo ssente bwe ziti kwegayiridde jangu okusabira essaala ng'olina ku ssimu ng'olinako obutonotono namwe abasirusiru muligezi waladdi nze kuyange nja bagamba mukirinde teri wano embaga yange n'emakula teri wala era tandika okwegeza mbiteete ebiwoli y'amalango bwerikira ngambira ne bati embaga y'amakula ne Bugingo teri wala era nkimanyi nayo bweri kwera bali bwabo abagenda mu kooti zimu ogwa Jezebel gwa mulumbagana dda era abasabi mwe ba prayer warriors siri mutuukirivu nange ne ŋŋamba tusabire ku muki ku Bugingo lwansonga alina ekigambo kyabadde ayogera bwe yava embeera ze yava oba mwalabeko ku kata mugenda kuzuukuka nga gundi gye mugamba eyo gundi sijja giyita Pentagon because tenaba kufuuka Pentagon eryo ettaka eryo erya Kanani nga likoze eki nga alitunze teekawo 2 mugende kuddamu okulaba nga ye ne Susan tebakola ki tebaliyo simba Pentagon agenda tunda ttaka ettaka agenda litunda ate agenda litunda agenda na Susan bagenda kudduka omanyi temwagala mazima manyi mulimu abantu abagala yes sibagana kwagala Bugingo nze nja bagambanga amazima Bible egamba nti bwe mulimanya amazima gali bafuula abeddembe kino olwaliro kankibagambe Bugingo ettaka eryo agenda litunda soka lirimu ssente nnyingi mugenda kulaba Bugingo ng'atadde musingi awo ku gundi wano emakerere kubanga eritaka sava we yaligulira zali biyoni meka za biyoni nyingi kati ate nyingi nnyo kaliko oyogedde nti natukako bagamba naye bagamba nti kambagamba ebigambo bino omusajja agenda tuuka ateekawo zigundi za arcade ate kasitazo tagenda ziteekawo etteka agenda litunda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja gebakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 webale nnyo nkulamusiza gwe atugoberera abasiraamu bannange abali mu sibo assalamu alaikum mugamba mutya bannaffe mugamba mutya nammwe abakatuliki abali mu kusiiba webale emirimu gye musobodde okubanga mukola embeera yeeyo tuli mu weekend gasomye dda ndi ne mukwano gwammwe mukwano gwange Sematimba Moses Waswa
aha tugenda kubanga tunyumya mu nsonga nyingi nnyo ezikutta kati mu ggwanga Uganda abamu batandise dde okusalawo oli agamba nze ndi ttiimu Kenzo wala nti ndi ttiimu Nyamutooro naye ebirala bingi nnyo ndi ttiimu Makula ndi ttiimu Mbaga ate ndi ttiimu gundi ndi nkyagalayo ku ssente kale kwegamba bingi nnyo ebyatambudde over the week era tugenda kubanga tudisikasira ku nsonga nyingi naye mu mbeera eyo njagala nkutegeeze nti Dr. Senjobe wa Beef Organic akyakutegeeza nti gendayo munange ofuna obujjanjabi mwabalina okusomozebwa okwenjawulo mu ndwadde UTI bintu ebyabakyala ebyogenze mu nsonga olwayo ovaayo tovaayo ogenda bwokomawo bwodda bufuna stress noddayo entunga ebyabasajja mina prostate battery tekuli ebikonda yakozeyo ka wake up call bwe bakayita akaddagala ako so oba ogenzeyo ojja kubanga ofuna obujjanjabi Dr. Senjobe asangibwa ku Beef Organic wali Emengo ku Hamu Kasal Road asangibwa Masaka awunga ku Senary Bank asangibwa ne Jinje wali Hamsa Bank ate era ne Mitundi Miruwero ne mu Kampala abali mu bitundu ebinaanya wanosobola okujja Emengo ne mufuna obujjanjabi embeera efaanaganako bwetyo bannaffe batugoberera aba sisters baffe abali mu biyumba abali mu mawanga g'Abawarabu abali ku kyeyo tubabuzizaako nnyo abali mu Saudi abali mu Dubai abali mu Oman abali Jordan mwena tubabuzizaako mwebale kubanga mutugoberera nga mutufollowinga Bahrain n'awalala abali Bahrain kakati namwe abali eri mu Europe nga Mungu yabasaasira ne musukka eddungu ne mugendako mu Europe abali Australia abali Germany abali Brazil abali Bungereza abali mu America abali states zonna ezikola America mwena abali France mwebale nnyo mwebale kutugoberera kale tugenda kubanga tutandikirawo wennyini sokola muse ku bantu baffe pastor omusumba Moses wasasira salulungi wa kuno sokola muse ku bantu ekyaserulungi tokisusiza nnyo akunvumya bantu kituufu kirina okwogerwako bagambe ndibikya musajja kyabuyo yefuula omulungi naye kambuze ku bantu bannange musanyusa okuba nga mbalaba mwenna abalabi baffe mwenna abali mu nsi ez'enjawulo naddala abali Canada Canada waliwo abangambe Sematimba ojja ddi bannange nzija loza bakugamba babuuzanga batubuuza banange Canada abagala okuwa invitation eri abagala okuwerokaminga ng'otuuse eri abagala ajja banange nzija temufaayo mugumiikirize ebyadala Canada nzija abali Canada mbaagala nnyo mwebale nnyo nyongera babuuzaako bannange mwenna mikwano gyange mwebale kubanga gye muli nyongera okubuuzaako ku bantu mwenna abali mu nsi ez'enjawulo ne nyongera babuuzaako ku bantu abatuwagira abantu abatwagala mukyo mazeeko akaseera nga siri ku gundi eno naye mbaddemu n'ebintawanyamu naye lwaleero wendi nkomyewo tutandikirewo wiiki eno gye tulimu pastor Bugingo azeemu n'awamba social media alina ensonga ze yayekozaawo zinagambye asinza kumala gasirika nga kikyogeddeeko yasoose n'alita akatambi awo ng'agamba nti ekkanisa ezibasaba essente muziveemu nti abantu bataddewo embeera mu makanisa basaba nnyo ssente bayimirizaawo ekkanisa zimiriddewo kusibiriza bantu ssente bwe yamaze n'alita akatambi akalanaga nti nkyetaagayo ku ssente n'eddoboozi n'alikakanya nno mu mbeera y'emu eyo mwe yagobedde yaleese omutwalo n'amugamba Brad nkumanyi oli mukwano gwe yaneesookoddeyo pastor okusooka okugaana abantu okugenda mu kyaki kyaki esaba essente ate n'amaani asaba essente ategeeza ki omanyi ngenda kugamba ekigambo kino kankyogereko ne ku bantu abatulaba ku kiyimba wa updates omanyi bazze batugoberera ate balaba ebintu byetukola ekirifu kankibagambe ekisa kya Katonda bwe kikuvaako kino kankyogereko ekisa kya Katonda bwe kimala ne kikuvaako bwe kiti waliwo ebintu ebitandika okukola ki okulabika mu bulamu bwo because ekisa kikoze eki kikuvuddeko w'olabira omuntu te ekisa kimuvuddeko abanga omulalo kino abatulaba basobola okite bw'abanga abadde muweereza omuntu ng'ekisa Katonda akikugjeeko
Kubanga omuntu ajiddwako omuntu alina ekiwuduwudu. Otegera. Actually abanga omuntu omulalu oba agenda okulaluka mbuuza lwaki. Olwaliro abantu balaba Pastor Bugingo eyali ku Bati Valley n'ali wano. And by the way, esa zino kintu kyatabuse. Yes, abalaba balina gye bakitapute okutaputa. Bakita kutaputa. Yes, bakitapuseemu. Mukirabye ku muzimu gwa Richard kukozeeki. Teguwumudde mirembe. Tonnabiwulirako. Sigamba nti bikakasa. Naye ngamba olaba boogedde nti omuzimu gwa Richard gukozeeki. Omanyi lwaki boogera ebigambo ebyo? Toyinza kujja n'otandika kwogera bigambo bwe bityo naddala ng'oli muki oli musumba. Mu mbeera yino yina ebaddewo buge mazima. Muganda wange actually nze nkuyita musumba. Omanyi lwaki nkuyita musumba? Oli mu buweereza abantu kye batakola kye batamanyi. Nze nkumanyi. Oli mu industry eno. Yes, naye ate olina obuweereza bw'okola ki? Bw'oweererezaamu ate nkumanyi. Naye bw'omuntu bw'otuuka ekiseera ndolako okwogera ebintu seriously toyinza kujja ndolika okugamba nti bannange mumpe ku ssente. Omuntu najja n'omutwalo. Njagala tusome ebyawandiikibwa. Muntu kye yajja ne peesa yali ani? Namwandu. Eyajja ne peesa Yesu Kristo ani gwe yasooka ani gwe yateekako amaaso? Eyajja ne peesa. Yajja neki? Ne peesa. Feeza ne zaabu nga tabirina naye ng'ayina peesa. Ng'ayina peesa. Ng'ajje ku mutima. Akijje ku mutima. Ono yazze na mutwalo. Bambi nga azze nago ku mutima omuki. Aweeyo kulwalira. Aweeyo. Kulwa Mukama. Esaaso njagala nkubuuza ekibuuzo. Omwana oyo yali ludda wa ne kati kikyawulira. Bamugobye yabadde ku live ku TV ku YouTube konna asaasaanye nga bamugoba. Mwana wa taata njagala nkubuuza ekimbo wa taata. Omwana oyo yazze n'omutwalo kikyawulira essaawa zino. Ate ng'omutwalo ogwo osobola okwesanga ku mutwalo gwe yaleese. Kino kankyogere. Munange osobola okwesanga ku mutwalo gwe yaleese nga n'ekyokola takikola ki? Takirina. Nga takirina. Naye ng'akkiriza enjiri. Naye ng'agamba kandeeta omutwalo guno Mukama oba oli awo anaakola ki? Ng'alina okukkiriza okwo. Omanye kye bayita okukkiriza kirala nnyo. Ndekintu kye bayita okukkiriza osobola n'okuwaayo ekitanda kyo ky'osulako n'okikwata n'okikola ki? N'okiwaayo. Abategedde okukkiriza basobola okikola ki? Okitegera. N'okwata ekitanda n'okiwaayo n'omufaliso n'ogakangwe wansi kakeeka. Omwana yazze namuki? Kino kitegeeza nti pastor Wuliriza kamalizo katini yazze namutwalo. Nsaawa zino temumanyi omwana oyo yazze n'omutwe gwe bakakkanyiza gw'omanyi bw'ali essaawa zino. Brad gwe ddayo tuule. Ddayo tuule. Naye ng'aleese omuki? Andi yajjidde mu babukadde. Yes. Naye nga ku mutwalo gw'aleese osobola okumusanga ne lanci yadde tagikoze eki oba ekyenkya. Nga tabirabyeko. Nga tabirabyeko. Naye nagaga n'omutwalo kwange otukwate. Ne mukyala ewaabwe nga tamanyi babalidde. Vanne ku by'omukyalo ye yennyini. Osobola n'okumusanga ate talina ekikomande eky'olukumi. Nga takikoze eki? Nga takifunye. Naye nagamba kati kankwate guno omutwalo. Mukama oba oli awo anakozesa guno omutwalo ankole ki? Ansaasire. Ansaasire ampa omukisa. Naye azze n'omutwalo ogwo n'omulaga nti omukoze eki? Omukakkanyiza. Kindaga ki? Oli yajja na peesa. Kitegeeza oli oyo yajja ne peesa abakujja wa Bugingo yalagyamu ku bempi. Eyajja ne peesa mungu tusobako mbali. Yes, eyajja ne peesa wa Yesu Kristo. Abakujja wa Bugingo. Abakujja wa Bugingo yabadaganamu ku bempi. Bwabanga yagobye wa mutwalo. Olaba yagobye wa mutwalo. Oli kati oli abajja kujja ekyo kitujjukize ojjukira eri gye yali kugulu kuŋŋanda lwali luddawo twaloogerako. Oli yajja naki? Bano baleetanga oli eba yajja naki? Ole mbaali yali taba sekoko babise. Sekoko bayaleeta mbaata.
kale kambabuulire kino kankyogereko. Bayibuli yatugamba nti mu biseera eby'oluvannyuma bannabbi b'obulimba bagenda kujja. Oli yaleeta baseka okubayita ki anyway lwalimbaala eyo ne teyagala kumanya pasita waffe teyagala kola ki kumanya era akikoze kyekimukono ani eyaze n'omutwalo pasita akontana ebyawandiikibwa ekyo bwe kiri. Ate kyokubiri ova ku muntu amanyi ebyawandiikibwa n'asalawo akole contrary okategedde n'asalawo akole ebitakwata byamanyi. Yes, oyo ate aba mubi nnyo ye mulogo akyasinze kuba balina kuweza nti Bugingo asobola okutuuzibwa sinaayigirizibwa. Tosobola muyigiriza kuba bimanyi kugambye omuntu bw'atyo ye mulogo akyasinze anti tolina kyogenda mugamba because kyomugamba that's why abadde ayogera ng'ebigambo byayogera byonna ayogera embwa ng'afuna n'ekyawandikwa n'agamba embwa n'avuma embwa ebimu tamanyi nawandiikwa naye ng'ambayo omusumba omu eyali avumya embwa. Banaeka mbagamba ebigambo bino mwana wa taata nkugamba ebigambo bino. Ekkanisa efuuse katale ka busuubuzi era ndowooza ojjukira Yesu bwe yajja mu yeekaalu. Ojjukira bwe yajja mu yeekaalu nasanga bakoleramu akatale. Bani abali bakoleramu akatale be ba Bugingo. Ojjukira Yesu bwe yajja n'asanga nga bakoleramu akatale yabakola atya? Yabakuba yabagobamu. Sinakugoba bugobi byeyakola n'ayera. Tutuusa okulaba Yesu akatale kalimu baani ba Bugingo kakande yagambye atya? Tusa okugamba ekirooto kyoloota ekirooto abali e Bulaaya dola mmeka 3 wuli abali e Uganda kakadde ki naye nga Yesu yajirira baki? Bantu bonna abanaku yajjira abantu abanaku aboonoonyi abanaku aboonoonyi beba abanaku actually bibasa yajjirira abanaku. Kyolaba Bayibuli egamba nti ajja omwavu mu nfufu n'amutuuza n'abaki yajjira abanaku. Kati ogamba oti omuntu okujja n'ekirooto nti ajje n'akakadde akakadde oli anoonya akakadde k'ogamba mu Uganda oli anoonya emitwalo 7 oba 8 oba 5 omwana wagende mbonna basome nga gya nnyumba oli anoonya emitwalo egyo kusasula nnyumba. Nkola ebigambo bino kusasula wasula nga n'atuuka n'ekiseera n'ebyomwana yabikola ki yabivako byokugenda okusoma gwomusaba kakadde Mukama amukole ki? So abasumba bano kati ekkanisa bagifudde business bwe kiri. Naye Yesu agenda kujja ayere nga tukyaliko ekyo kyennyini. Lwaki Bugingo aba asooka ovaayo naga nti temugenda mu kanisa zisaba ssente ate mu wiiki yemu n'agamba mumpe ssente? Anti kakati ekintu ekyakikola oba kye bayita kati kankugambe Bugingo mufere yafuuka mufere afere era abantu abawagira Bugingo bamunyigira munyiigire Bugingo mufere. Omufere nasooka waliwo kye bayita okuteekateeka. Kati kino kiringa omufere ina kiringa omusajja akwana omukazi asooka mulaga nti muntu muki byenjogerako basobola bitegeera. Actually si ku basajja boka n'abakyala. Omukyala asooka kuba nga alina empisa ze nga mbi nnyo naye naaba n'omusajja neyeesigako akaziga empisa nazikola atya nazibikkirira. N'omusajja asooka okujja n'akwana omukazi n'abikkirira n'ataleko omugamba kino nze ngenda kukola bwe ngenda kukola bwe nti naye nga in actual sense tena kyagenda kukola ki wabula ali mumufeera bali mumuyiiya. Kati beba abantu
kati Bugingo yasoka bateka mugundi eyo baleme gamba nti Bugingo akola ki nti asabe sente amala okukibagamba n'amaana ajja n'abakola ki nazibasaba ate nga sente babudde na zaaki nga tobagambye nti zaaki kuba kulina ate nga nezo ng'amaze okuga nti agenda kukola ki embaga yaani awo tujja waliwo omuntu omu yantuukiridde nambooza nti olowooza mwe nga abali ebweru eyo temulaba nga pasita ayinza okuba agenda kututunda agenda kudduka ne mubuuza lwaki nti pasita yakoze statement n'agamba nti tugenda kutandika okuzimba Pentagon wabula tujja kutambulanga wano nga bakozesaawo bwe tunagamba nga nti tujja kusabira Kaleerwe nga tugenda eyo tunaga nti tugenda Matugga nga tugenda eyo tugenda Pride nga tugenda eyo wano nga bakozesaawo oli nagamba nti nkuze kutuuka wano sirabanga kyaki gye bayimiriza actually yatuuse n'obagamba nti bwe kinaba kisakisa kubeera waka munaabeerayo ku mukovidi temwabeerangayo nze ono saabeerangawo nga mbasabisiza ku TV amakulu mu ekyo ndiki nti mu kutandika okuzimba kyaki agenda giggalawo kati oli okutya kwe ng'agamba omusajja ntabanga alimba agenda kututunda kuba ennaku zengeri byayogera ebyapawo ebiri biki mugende mubikebere oba mulowooza nimba the same time ayogera statement ezicontradictinga oli nagamba nti nkuze kutuuka wano sirabanga kyaki gye bagamba nti endiga mumale emyezi ebiri nga temusaba tukyazimba kyaki sirabanga basiraamu baga nti tuzimba muzikiti mumale emyezi ebiri temusaba tukyazimba muzikiti guno nekya nagamba tuli ku eka 8 n'ekitundu Kanani yayitudde ku eka 8 n'ekitundu kizimbe kyagenda okuzimba kimaleyo eka 8 tubulweko nayo tusobola okugira nga tusabira oba wawulidde statement eyo kakati ensonga edimu omanyi nze n'emito binayogera nasooka byoga nebaga nti Pentagon teriiyo saakyogerako kituufu sabyogera wabyogerera era aboogera ne bakola ki nenze mu nembagamba nti Susan tagenda kuzaala obijuka abayogera bakola ki nentuuka n'okutyamu nawe n'otya era nentuuka n'okuŋŋamba nemusumba mukazi wafunira olubuto okijjuka nga okiŋŋamba andi awaliwo yasalirako enviri ne batugamba omukazi yali era biki naye kino kanziremu kyogere wano nga bwe nayogera biri musumba Pentagon agenda gitunda agenda kugizimba amala gitunde tagenda kuzimba Pentagon agenda tunda ettaka agenda litunda ate agenda litunda agenda na Susan bagenda kudduka omanyi temwagala mazima manyi mulimu abantu abagala yes sibagana kwagala Bugingo nze nja bagambanga amazima Bible egamba nti bwe mulimanya amazima gali bafuula abeddembe kino olwaliro kankibagambe Bugingo ettaka eri agenda litunda soka lirimu ssente nnyingi bino bino ebyo Pentagon simanyi biki kuba guumaaza kyokka talina ssente zitandika musingi ogwo taziina sente esonaka 14 katogera amazima taziina singa yali ayagala kati ng'olwaliro bwalagana singa yali ayagala kubba abantu ate okubabba obulungi yaratandikirawo Pentagon mbuuza atya yatandika omusingi abantu bebandebye ku musingi ate bandisasudde nnyo na ssente nnyingi nnyo because ng'olwedde balaba waliwo ekikola ki gwomanyi bakirasobola kuteekawo omusingi kino kankyogere nga nteredde kiyinza n'okunsibya temugenda kulaba Bugingo ng'atadde musingi awo ku gundi wano emakerere kubanga eritaka sava we yaligulira zali biyoni meka za biyoni nyingi kati ate nyingi nnyo kaliko oyogedde nti natukako bagamba nembagamba nti kambagamba ebigambo bino omusajja agenda tuukateekawo zigundi za arcade ate kati sazo tagenda ziteekawo etteka agenda litunda bagenda kera ku makyanga endiga ziraba ettaka agenda litunda mutuuka okujja endiga zijje zituule nga pasa Bugingo taliiwo nga yeeyise mudda ne makula kankiddemu tugenda kukeera ku makya omanyi nze nayogera ebigambo bino
mwana wa taata ne bagamba oyo Sematimba ayogera nnyo akola bwati ne bwati alimba era abamu ne bagamba simanya abakoze bwati ate simanya akambu walanyu bino nabibagamba byonna muze mubiraba kati nkiddamu nkibagamba mugenda kuzuukuka nga gundi gye mugamba eyo gundi sijja giyita Pentagon because tenaba kufuka Pentagon eri ettaka eryo erya Kanani nga likoze eki nga alitunze teekawo abiri mugende kuddamu okulaba nga ye ne Susan tebakola ki tebaliyo ensonga ezitandise mwatandise okuziraba yagambye sente mumpeeyo ku sente bwebuzi sente zaki tababulidde zigenda kukola kubanga mu kanisa bwema mulina sente ze mu raisinga mugamba zino sente za ttaka zino sente za gundi zino sente za gundi ate tebaziteeka pressure tebatebiirawo nti mutaddewo pressure nti eri gundi bweti ne bweti no oba ntegekyegesako okuba lukiiko luzimbi era kyamani wakakiiko akazimbi ajja n'ababuulira era mu kanisa abantu abamanyi kye bayita ekkanisa omusumba si yasaba sente za church waliwo kye bayita abakadde b'ekkanisa n'olukiiko era lujja ne luga nti bannange tugenda gula ettaka lino oba tugenda kukola bwetu ne bwetu naye esaawa zino tulinawo sente bweziti kati era bamala okusonda ne babalaga ensaasanya sente zemukoze eki zemwasonda era mugenda okujja sande ejja nga byemwasondera babitaddewo yajja buzi nakugamba njagala ku ssente walabye ku gundi bwe yagambye mumpe ku ssente njagala wakati mu miliyoni 7 simanyi n'ekikumi naye nga tababulira nti bazagula kino oba zagula kiri oba akamoli kabulako pulogulamu y'omusajja oyo eri bweti sente zayagala bw'amaze okukuba Susan because nabagamba ekigambo kino Susan ye yabala ekintu kye kyobala kati ndole ngenda kukigamba yadidde kasino Susan yakutte kasino n'amuleeta mu gundi mu Kanani yagana amazina ge nalabye ate kali katandika butandise kyoli mujjawo omusajja nsinga ne basooka bazina n'atuuka n'okugamba musumba n'agamba no tozina nani namuzukulu ngambi njagala mwami na mukyala era nagambye Susan kati ningamba Susan ye film star wakano kati ninga Susan kati natasa okulaba Susan omutuufu ye nyini kati kyoko ogenda okulaba Susan omutuufu wuliriza bagenda kola embaga bwemaliriza ettaka already tuyinza okubanga tuli wano baalitunze nga baalyanguyiza kati nze byekugamba ge mazima kati nze kagamba ebigambo bino manyi nze njogera amazima luli nayogera amazima genayogera ne batandika okugamba aiwa kati tebaagalabye ganansi okweyoleka kati wuliriza ettaka lya Kanani bagenda litunda Susan ne musajja we bagenda bweru yasuubiza abantu nti ebisenge bigenda kuva Isirayiri simanyi bikoze bitya wuliriza Pentagon yakutuza muganda wange seze bagenda okufuna ku gundi bagenda bweru kuduka nze nkulire mu setup tuli mwaka guno binayogera luli binabyogera tebya entozo wabiraba nkiddamu Susan ne Bugingo bagenda kuduka ino mbagamba ebigambo bino simanya ni Kanani sijja giyita Pentagon bino bana embyoga ne muloza nimba oba munzite amanyi batasa okunti kati bangalo abangambye osokuve toyogera bintu no teyatagenda kufa teyatagenda kola ki ate era buli omu abaafu buli omu agenda kufa nange siri mutuukirivu naye mbagamba ebigambo ebiki ebituufu ettaka eryo ligenda kutundibwa bwe limala okutundibwa wuliriza bwe bamala embaga sente zasaba zino zaga mumpeeyo ku ssente asaba sente za mbaga nani ne makula okay ffe twakulira mu setup y'amakanisa era amakanisa gabanga gati nga waliwo ekyokuzimba ffe bennyini twenyigirangamo ne balangirira nti bannange enkya mujje tujja kulongoosa olujja lwa church enkya mujje tujja kutematema ekintu ekireki ffe bennyini tuba nga twenyigiriddemu bwagamba abantu nti mujja kubeera ewaka church eno tegenda kubaako abasabiramu tebajja kubeera active mu kukola emirimu nga gikolebwawo okuzima nkugenda mu maaso kwese bisinga endiga twenyigiranga nnyo mu kuzimba church zaffe
mujabera waka munabeeranga eyo munabeera eyo lwaki mubeere waka kino kankyogera abantu abatulaba njagala abantu abatulaba babitegeere okiwulire ulianze njagala ngamba abantu bano omuntu yenna yina newoba abantu basabira ne wantobazi ne basaba ne baguma ne bakola ki ne babeerawo ne bakwata ebiwempe waki churches edda bazitanga za biwempe mbuuza lwa because batandikanga na biki na biwempe naye nga bagumira ne babeera mu biki mu biwempe lwaki ogamba tugenda kugira bwe tuti nga tetekolode likola ki weriri taka weriri ettaka weriri teri abagoba teri akola ki ne tete zikola ki weziri gwe lwaki ogamba nti tugenda kujja tusabirenga wano ng'ate musobola okugamba nti oba wano bali mu kuzimbawo katusabire wammanga katusaidi nti wati katuzimbeko gundi eno katusaidi ekisooka ttaka ddene wabaga nti eka 8 ate teri kizimbe kya eka 8 ke kakodyo kali mubeere waka mmwe mulengere nga bazimba ate ettaka yalitunze omanya amazima gagenda kunzisa lindako kitegeeza abantu bajja kulabanga ebintu ebizimbibwa wali nga balowooza kyaki yabwe yegenda mu maaso ettaka baalitunze asobola okuba nga yogedde ekigambo ekyo ng'odde ettaka ttunde yalese koodi kino kakyogere bulungi nnyo kino kakyogere bulungi nnyo pasita Bugingo okuleeta gundi eti munange esente za Pentagon zikoze eki ate osamanyi yakyogedde atya sobola kubabba simanyi sobola kubabba sente simanyi bwe mba nina ebyapa bya eka 8 nyinza okubba bu 15 za mwezi muleeta biki nayogera njagala wali kayogedde ku Pentagon sente zikoze ekya neetagayo ku sente neetagayo ku sente va kwako n'agamba Pentagon kubanga sifunye sente za Pentagon nakawulidde kogere sebo taata musumba wooli alina byagenda otunda kati wuliza kode eri bweti yaleese kiri abantu kibayikole ki kibayingiremu kibeberemu nga wayita ekyamasasi n'aleeta n'agamba nti tugenda kuvanga tugende ne wano ne wali abantu in that agenda bajjawaawo bagende nga basabire eri kumbe bano be yaguza bakola ki batansobozimba bannange omusajja ettaka yalitunda omusajja mugezi oli musajja mugezi kumbe be yaguza batansobozimba mukulukimbo omusajja ettaka yalitunda dda bino yagenza okubyogera ng'olodde gyakola ki muteeke wabi nze nakikugamba bingi byenzize nkugamba ettaka yalitunda ssebo teeka waaga sigamba nti kirinako obujulizi newabula n'okusira ku koodi ze yes ate kakati goza Bugingo musiru ate kati Pentagon sente simanyi biki kati ate nintaka lya sente meka simanyi ki akulaga ki tu abaali awo nagamba tugenda kuvanga tusabirengako wano simanyi tusooke tugire bwe tuti ne bwe tuti jjukira abajjawo wali baleme kujja nga balondoola bano bazimba banendiga zireme kulondoola tezikyali ndiga embizi zino zireme kulondoola ontegedde embizi zigenda eri bw'oyitawo olaba nga bazimba olowooza kyaki yamwegenda maaso kati embizi zimubeera eri nga mugamba embizi nga mugamba nti bakola ki bazimba batereeza mugenda okukizuula ngono akoze atya ngadduse ojja kuŋŋamba ng'ate awo agenda kuba akisussizza ojja kuŋŋamba manyiza njogera amazima ne mugamba nti Sematimba muzibu kagwe kyewamanya Kanadi yatundiddwa dda awo tuveewo yatuse n'ogamba mugende mugundi simanyi biki era gundi yawandiikibwa muki mugende mukebere simanyi mukebere naye ani yateekako omukono yes ettaka liri mugundi musouti simanyi biki oba simanyi Kanani n'ebirala byonna naye ekikulu ani yateekako omuki ani yateekako omukono uli sisi ekikulu mugende mugundi mukolebwa nti naye ani ataddeko omuki ye mwennyini ye n'ekirala akugamba mugende mulandi nga takuwadde ploti namba okitegedde mulandi otuukeyo ogambe nzize kubuza ku ttaka lya gundi otya nga takuwadde ploti namba otya bannaye naye Musubaleka yatundawo dda era kyemuba mumanya tunaatera okubajjawo awo twabatunda dda
twabatunda dda awo tuvuddewo munagenda okuddamu okutulaba wetumaliza embaga ya Suzani twanga tuli twogere ku kino okusaba ka Good Friday kwabadde kwa sente pastor agamba nti bulijjo okusaba kwa Good Friday kubeera kwa bwereere naye ku mulundi guno buli anaalinnya wano agenda kusasula sente kubanga nze agenda okusabira nasimatuka amasasi awo nsimbulawo ekibuuzo nsonga kyesasuza essaala abantu bano abasasula essaala nga obagaye nti ettaka lyabwe baaligula kiki basasuliranga ne ku ttaka lye bali lyabwe ye bayibuli bwegamba nti mwaweebwa buwa namwe muwe buwa olunyiriri alubuuka manyi wakinseka manyi nsonyiwa mwana wa taata ekisisa gyoyogera mbimanyi olabye ka vidiyo bweyagaye badde bamuko simanyi amasasi gaje ne gayita ku nsingo manake semunyo bakala oba mwakalabiko bu video wa mwabulabyeko basebo ne banya batulaba ku gundi wano ku Chimbo updates aina kagundi tato so kuzikeza ne katika ku gundi katekeko nange kanonye kanoko yagambye nti okusaba kwa sente simanyi wakawulidde mukama katonda amasasi gakoze gatya mba amasasi gamuyita simanyi kuki gazeemu ati ne gayita ewalala tyo mukama yebale kakano kati nze wali mu mmotoka bwe twali nga amasasi gakumukanga enku nakwata katonda yankwatako kubanga siri sayizi ntono toyina bonyonyola bantu nti wakutama nange simanyi we nakutama ate amasasi tebageewoma si kapiira kano kemuzanya akatepo kaberanga katepo kaberanga kakyakuke bakasuka muntu nakutama ne kayita waggulu kyewoma kwepena Suzani makula tali walali wano kumpi yatudde mu maaso gaffe wano Suzani makula akituweereza kyakwepena amasasi si kintu kyakwepena kulagitoga nti nkutamye si kintu kyakwepena so katonda yankwatako nampetaweta yamanyi bwe yakola katonda yamuweta wulira si yeweta wuliriza katonda yamukola ki okawulire kati awula akada kano kembadde kandabe wulira nabo bakyakyewuunya wulira wano lwaki tegayingira mu nyama amasasi gye galiko ye saidi entuufu eriko omutima begayita eno gakuba ensingo gakuba omutima gakuba ensingo ne gakuba n'omutima wulira ebifaananyi ebyasobola okubibwa n'emikutu egitali salt media obijjayo n'obizuminga n'ogaziya mbooti olaba amasasi agayita ensingo weebeerera ddala nti emito gyayokebwa gyonna kati awo navaawo nti egyayokebwa emotoka teyali moto n'ogumu gwelisa okitegeera wulira akugamba ensingo tewali wadde oyinza kulaba yadde ekigundu ky'ensingo tebase mirembe kati wulira ebigambo bino bagamba omuntu teyeefiira kino kankyogere olwaleero kino kankyogere oba mu nsibe omuntu teyeefiira kino kankye bagambe mwena abantu omuntu tafa yekka wenkomye otugambye nti katonda wawulira eddoboozi eryasooka eryokubiri eryokuna ate kati wayisayo emyezi 3 ate ozi otugambye bwate katonda yakukwata kati yakufunyafunya olwokuba twamala omugamba nti kyali kizibu yo okwefunya kuba tajaawo wali ngeri ayo bamugambako ku masuuti n'agavaamu n'atandika okumula ebisaati ebinene kati atambula ku pesa social media yes mbadde kati akulaze nakulaga nti ensingo simanyi nenge ku nsingo walabye kagundi yonna ate mbadde ku kiri ekyokusasuza abantu essente ez'okuzuukira kwa Yesu kwa Good Friday kiri bibiri kale kya bayibuli ekyo kusasuza abantu ng'obagamba nti kubanga nze agenda basabira nawona amasasi tekiri nayo bameka mu bayibuli kuba tulaba Yesu alina bye yazuukiza
Yesu yazuukiza Lazaalo. Yesu yazuukiza n'omwana gwe yasanga bafulumya ekibuga e9 nga bamutwala omuziika. Yesu yalabisa Batumayo yali talaba omuwooza. Yesu yasuula omusajja ono yali ku kidibya yali amaze emyaka 36 nga talina amusuula. Mu bonna ani gwe yasaba ssente? Bangi ebyamago byakola byali by'amaanyi ate nga ate no byonna bye yakola nga tebamukkiririzaamu. Naye muyandiko byonna byetusoma n'abantu abo bonna Yesu yakolako ebyamagero. Tetulina bwe tuddamu kulaba abantu abo bwe yakolako byamagero nga basabira abantu nga basaba ssente nti anti nze agenda okubasabira nali nfudde Yesu n'anzuukiza. Kati ye okubona amasasi akitwala nga kyakweragira anti kakati oba nayo yali kodi egenda otandika okusika ssente z'abantu. Ekintu ky'amasasi kino okiraba kino kankibagamba olwaleero kyova n'olwaleero ne bw'obuuza omuntu ayitawo namuga nti naye ekintu ky'amasasi ga Bugingo kyali kituufu bannange naye tuba tufunye omuntu ng'ayitawo wano ng'abadde alina gy'alaga namugamba ssebo oba nnyabo jangu ti wabula ekintu kya Bugingo bwe ne by'amasasi kyali kitya olina ng'egyo ejaganze sibitegeera ebyammwe sibimanyi ebyo. And by the way issue gye twali tufunye kuba twavuze bakubibwa amasasi tetufunangako gundi ya Bugingo entupu nakati owudde byayogedde agambe nsimanyi yeefunya Katonda yamugamba simanyi Katonda yamukola atya munaku ayongerayo ekirala ate kino kankibagambeyo olwaleero bassebo ne bannyabo Bayibuli egamba mu biseera eby'oluvannyuma bannabbi b'obulimba era nze okijjukira muganda wange ntera okikugamba naye nga nze omuntu ansabire njagala oli ali mu kyalo eri bapasa bo mu kyalo oli ali eri mu kyalo ng'alina mukagundi kanisa kakiwempe I'm telling you abesito bagoye nze simanyi bano simanyi nakalina gye mpangisa because ayagala afune ka sente badde kino kankibagambe nze kubuli ebigambo bino kati nze kimwe asobola okugamba nsabira then pastor gundi okukola ki because omanyi lwaki togenda kunsaba ki sente atogenda kunsabira n'omutima gumu because oli mukwano gwange nsobola okugamba mwana wange oba muwala wange nemugamba my girlfriend sorry my kid my daughter pray for me oba girlfriend wange gwe manyi nti mwagala oba mukyala wange because agenda kusaba n'omutima muki tagenda kusaba yadde nekiki n'ekikumi oba takachengezako okugamba bana abantu bakusabira naye nga alina kyakukola kikyakusaba gw'ogamba oti omuntu nti simanyi ekirooto kisoko kireete Bayibuli egamba nti yagamba nti wandiika ekirooto kyo ku kiki ku kipande bula kisobako akole ki asasule beera agamba nti wandiika ekipande kyo ku kipande yagamba teekako ssente kino kakiddemu Bayibuli egamba bweti nti wandiika ekirooto kyo wandiika yali Daniel bwe yagamba nti wandiika yali Daniel mujja kuba muŋŋamba nti wandiika ekirooto kyo ku kiki ku kipande naye buli akisomako akole ki adduke lwaki yali agamba nti kiwandiike nti ogambe nti ŋŋenda kuba mugagga gw'obadde omwavu omuntu akubadde akumanyi nti oli mwavu kimbwa nti mbadde kola katika nkuwa example nti mbadde kola ng'oli mwavu owalese ku kipande kyo nti ŋŋenda kuba biliyoniya nze akumanyi nti oli mwavu ntandika okuseka n'okudduka nkole ki nziruke nti olwaleero kimbo mu kika kyewammwe bakumanyi nti oli mwavu nkuwa example sega nti oli mwavu ewammwe naye owandika obagambe nti bannange nze ndi wano nti ekipande kyange mukiraba nti nze kumala ngenda kuba mugagga ngenda bayamba ngenda kola bwe nti bakulabe nga naffe tagikola ki togirina okole ki naye bwe yali yagamba teyagamba nti teekako ki sente so kati otandika otogamba abantu nti tuwandiika ekirooto oteekeko $3 oteekeko miliyoni namba naye nga amazima kyobala Bayibuli egamba nti abantu bange babuze olw'okubula okukola ki okumanya n'okutegeera so pastor Bugingo agenda okusabisa abantu sente yasabye abantu esente za Good Friday okujja okubasabirako ali ku bibye Yesu talina we yasabira sente wonna talina gyasaba wa mani kyeki kyegambe nti abantu bange babuze Bayibuli egamba nti muwonyenga abalwadde Bayibuli egamba nti abantu bange babuze olw'okukola ki olw'okubula okumanya
era tosobola kulaba omuntu ng'amanyi kye bayita bayibuli asobola okukwata sente azikole ki era zino embizzi sinandiga mbizzi ezitategeera nezikwata sente zikola ki neziwaayo gwe toyinza kubanga oze n'omutwalo ne bakugamba blood genda okole ki ng'omuntu yajja na peesa sezo oli abakujja ne peesa abadde jamutuga oli azina mutwalo namuga blood genda okole ki kati jangu ne peesa wuliriza jangu naki ojje ne peesa musumba ku Pentagon ninako epeesa lyange okay nawe empale yange gye nina ya jini badde nsaba lwa tunagiwa omuntu n'atuwayo akantu kati abagenda kukuba empi so ekintu kino okusaba abantu ssente okubasabira kiraga ki nabbi wa bulimba oba nabbi wa bulimba bayibuli ga nti mu biseera eby'oluvannyuma bagenda kujja bannabbi baaki era bino kambi bagambe bassebo ne bannyabo tegera katonda nga ggwe totulunde abasumba balina obunafu bwabwe nabalina obunafu bwabwe amu baavu banoonya ssente osobola okubalaba ate nga bo balina n'ebizibu okusinga gwe gwabikola ki naye nga baddira gwe bakunyonyotemu ssente sibagaana genda mu makanisa wabula manya kikokoze eki ekikutute abamu sina basumba ekyo bakyambala bwambazi nga Katonda teyabatuma ye yajja buzina agamba kati bwe yafunamu olw'okuba ati alina ebigambo because bantu bangi abazze nga basumba olw'okuba nti bali mu katale because abakola mu katale balina ebigambo wangi bali mu gundi nga balina ebigambo kwegamba oba tegetegezako okugamba ng'alina ekigambo kyobula mwawule ebigambo n'ekigambo kankiddemu kyogere bulungi mwawule kye bayita ebigambo n'ekigambo waliwo omuntu ye ng'alina ebigambo ng'asobola okukonvinsinga obulungi ng'alina ebigambo ebiwooma nakukonvinsinga ne wabawo omuntu ng'atakukonvinsinga naye ng'alina ekigambo kya Katonda twawule ekigambo kya Katonda n'ebigambo Bugingo alina ki alina bigambo kati luli kati essaawa zino alina bigambo yes kankiddemu Bugingo kati alina bigambo talina kigambo kya Katonda nkyogera nga nkiddamu nga ntudde ne mu kamera Bugingo alina bigambo because ebigambo abikola ki that's why tova ku musumba alwanagana ne ba bloga abali ku internet ebyo bya biki bigambo ngambayo abasumba abo nga balwanagana ne ba bloggers sibalaba baliwa kati kyeki kinaga nti Bugingo blogger saakigamba akyogere okay tugenze ku point endala alangiridde okuwasa makula era aga nti embaga y'amakula weeri nnyo maaso awo era egenda kuba y'amaanyi gobadde nga tugamba tebajja kufumbireganwa so makula ayongedde okunyweza era ayongedde okusula omusumba mu ntata embaga ejja baayo embaga esobola okubaayo omanyi lwaki kubanga kati makula lwe lujegere lwa Bugingo kati essaawa zino Bugingo Katonda si yamutambuza essaawa zino kakiddemu bulungi Katonda simujajinga nekusiza bwe mmanyi Katonda si yatambuza Bugingo amutambuza yani ye makula that's why mu interview gyembadde gyenkulaze era tusenagamba nti makula agambye bw'ati okiwulidde talina kyakola nga makula takola ki takimanyiko Bugingo Katonda takyamutambuza makula yatambuza Bugingo kakiddemu Bugingo Katonda takyamutambuza makula yatambuza Bugingo era makula kyagamba Bugingo kyakola ki era kyowala yavaayo makula nayogera ku bintu bya Bugingo ebyamasasi nebirala byonna nayogera byayogera byonna ngenda kuwayo gundi eno bweti and by the way Bugingo ono omulaba nina okweraliikirira akyogerako si yakireeta omuzimu ogwa Jezebel gwamulumbagana dda era abasabi mwe
prayer warriors siri mutuukirivu nange neŋŋamba tusabire ku muki ku Bugingo lwansonga alina ekigambo kyebadde ayogera bwe yava embeera ze yava oba mwalabeko ku katambi ke yabadde agamba nge gye yajja nalaga abazadde be bataamufaako nga bali Rwanda nga teyaali eno n'atafuna laavu y'abazadde olaba kimugoberera naye abaana be nabo tebalina laavu y'abaki ya taata singa mwenna abadde balaba story ya Bugingo ng'ajogera ku Sauti yabadde alaga nti abazadde yakulira gye yakulira era n'agamba singa era mutata we n'amugamba walyoka n'okulira wagyokola ki gyokulira abadde babiraba mujja biraba wabula n'akulaga nti alina bwe yatuuka n'abazadde be bamugamba walyoka n'otabira naffe naye nga ye kyatugamba nti singa nafuna ku laavu y'abaki y'abazadde tugenza okiraba mukkirize mugaana emizimu gigoberera kyobola batugamba okumenya emizimu gy'abajjajja ne bajjajja okubyekutulako ne tubyejjako kati Bugingo byamugoberedde esaawa zino omwana Miracle n'abaana tebamanyi laavu yaani ya taata si kye kyamutuukako ngate nga yes ate onye saawa zino sente aziyina wuliriza si kye kituusa ku baana be naye ng'ate ye sente azikola ki ye nga tekyamutuukako nga abazadde be tebalina ki nga bali ludda balina mu nsi ndala yagambye simanyi Tanzania n'ebirala kitegeeza ki bantu mmwe omusajja ono ali possessed Bugingo tumusabire ba prayer warriors fena naffe abaoga tetuli batuukirivu kimba tetuli batuukirivu toli mutuufu nange siri muki wabula tusabire ku musajja oyo yajjamu oyo omukyala Susan nakibagamba nze nange kyantuukako Susan that's why kasa zino ne kanisa kati mugenda ntuuka n'ekiseera ngaekanisa tekyalimu gospel music ngalimu music aliwa owensi owasacula yes mbibagamba ebigambo bino because oliyo wa mukazi yesu mujagamba nti abantu bakyuka kituufu abantu bakyuka Susan manyi Susan ayino Susan kino kakibagamba olwaleero Bugingo nga tadidde Teddy ate ng'essaawa zino Susan amuliko nnyo ayagala embaga egenda kubaawo that's why asaba ssente bubi nnyo zino ssente zasaba njagala ssente ebirala byonna agala ssente za mbaga ate Susan yamwerabiza dda Pentagon Susan yeerabiza dda Bugingo Pentagon Bugingo tekyamanyi Pentagon teriiyo era n'ettaka nkugambe liyinza okuba lyatundibwa dda musumba ki anaagatta Bugingo ng'akimanyi nti yolizero taliiyo Katonda eka yasobola okutereeza Bugingo kateri musumba nga Susan akyalina Bugingo tekisoboka nga mama teri tafairinga nga divorce kino nkikugamba olwaleero omukyala gwe bayita Susan omwoyo gwa Jezebero ogutegede yes naye aleteko kubanga mizimu mingi si Jezebero yekka ati mingi nnyo giri combined kubanga kati okimanyi nti waliwo abasumba nga balina abakyala nga bajja kubasuula nga bajja komishoni ng'okyo badde okimanyi lumu nja tukole program kulaga abasumba ng'abasumba waliwo abakyala abajja nga ne bajja ne mu kanisa naye nga anange nga bakauts abakazi nga bakauts sitani yabatuma bajje basanyewo abasumba abaaki ab'amaanyi y'omu ku Susan togenda era nkugambye ebigambo bino tuyinza n'okwogera ebigambo bino nga gundi yatundibwa dda Kanani tekawaga ng'era bamaliza okumala embaga ne bakwata kuba ne bakola ki ne badduka tekawo abiri bwe nayogera ku byago tebyaliwo ne bagamba Susan afunye omwana simanyi afunye olubuto sararara tetwabyogera wano kugumu bagende baddemu balabe video ze twayogeranga
bitwaga bina tebiriwo ebere kateeka wabiri teeka wabiri natidde nnyo nga ndaba embaga yange egenda kubaawo munasonderako munasimanyi biki ani amuteekamu amanyi Suzani yanguwa njagala bufumbo nze kasitani wa mama wa Suzana akolagana ne kakande ekiwulya nze nkubuli amazima ogambye ki so mama Suzani buli kimwe ali mukupakira Bugingo tokibuuzaabuuza mama Suzani akolagana ne kakande kati funa combination eyo ategedde mama Suzani akolagana ne kakande baba nakuyita onoogenda banakuweereza invitation ku mbaga nga ngenda wa mpozi nga ya Teddy ate kino kikugana ne banatunda ne bagenda ebweru bameka bangi walabe kubaita simanyi waliwo omusajja gwe nawe gwe bayita Yesu muto Yesu muto ali walimu yabwedda lwali wali kugundi banemwe temuzanyisa Katonda baneka bagambe ebigambo tetuli batuukirivu naye temuzanyisa Katonda waliwo omusajja muvubuka muyita simanyi Yesu muto wona ekisajja kiri ali wali nuzana bajja bitugamba ali wali zana naye nga Yesu muto yabeeranga twamwogera nako ndowooza Yesu muto mukazi wali anyiga masaji naye nga yali w'amaanyi ali wali abeera mu kunywa biya anywa ate kyanywa na biya yayononeka yagwa eddalu waliwo n'ekisajja kiri ku social media kuno oba bwakirabyeko kina ekyo kyefula nti pasita abuulira ebintu ategeerekeka alioko namulabye simanyi Yesu tagenda kudda musaba Yesu we Nazareti namulabye alioko omulabye namulabye musemanyi n'agamba inamutegedde ate Bayibuli egamba nti mu biseera eby'oluvannyuma Bayibuli bwegamba bweti wuliza banemwe munyuma Bayibuli mmwe Bayibuli egamba bweti bw'osoma Revelation ekulaga zitupo 6 mwaziraba buli kimu kyo teziriiwo bingi nnyo ebibaddewo Bayibuli egamba nti mu biseera eby'oluvannyuma bannabbi b'obulima bagenda kukola ki bajja kulabika mugenda kuteeka wabiri ate katandika butandisi tuli mu biseera bya luvannyuma sajja nakirabye simanyi abafumbo mwenda Yesu muto kugambe genda onoonyerezeeko Yesu muto ali wali yagwa eddalu kyekifudda abizzaayo ali luddawa bantu kati ate kanki bagambe temumanyira nga Katonda kino kyonna kitusobola okikola nze siri mutuukirivu era nze buli kaseera bwenzire ewakangwa wansi ne mugamba muzeeyi taata munnange nkusobya munnange bwekine bwekiti taata nkusobya nnyo ndi mwonoonyi nnyo thats why Bible egamba nti yes Katonda yayagala nnyo Dawudi era nagamba teri muntu ayina mutima gwa Katonda ngaani nga Dawudi naye ani yali asinga okwonoona Dawudi n'ekyo ekyamutera ekyo yagwanga mu maaso gaani nenenya kyekividdeko abasumba b'ennaku zino okubeera nga kati batabuse nnyo bayombagana bo bennyini bayomba n'endiga bakoze ebiteetaagisa sente n'abakyala bagapangapanga ebujulize mu bukyaki obutategerekeka sente n'abakyala kati nze nabadde ndaba gundi ze badde ndaba eza TB Joshua eyafa nadde ziraba abakyala be yakozesa mugere waliwo gundi ngenda nja kuba njibawa abakyala bayogedde engeri yabakozesanga simanyi yayinanga obubazzi simanyi yayinanga simanyi zaani naye nga TB Joshua ate bwogenda okumaliriza nga aliwo omugoberizi wano omusumba wa wano ge yamugoberiranga basobola okitegeera ababitegedde naye nga yakozesa abakazi bangi abangi byeyazaalamu n'abakola ebintu ebyekisiru ne bapangapanga obujulizi obutaliiyo nera Katonda yamala namukola ki namutegula yes mugende munoonyereze bwe banaawakana abawagira gundi TB Joshua nja kujja wano mbaleetera obujulizi tubuteekeyo ku gundi kunyi tubuteekeyo olabe kitegeeza ki Katonda tebamukola ki tebamwemaliikirako ate tufena tetuli batuukirivu naye tubako wetukola ki wetukoma so Susan Makula agenda kunena mu Kadaali yakadagena kati gwambe yonna pressure ya sente yonna yakufuna sente za mbaga zaani bagenda kutokawo omusumba n'abagatta kubasubira omusumba mu Kampala mulayinza bajja muyiiya bayinza n'okuyiiya omulala yenna obufumbo bunaabira registered mu government ali kati wenyininyini nebatiba kati bo benyininyini bebakwataga ne government kozi oli politician mpulidde awo ku machaga oli kati saa zino muganda wa Muhoozi
agambye mbu kino kakyogera gwe toyaga kiwulira muganda yefula muganda wa muhoozi agambye bwali olosako nga muhoozi si president kiroto kisangulemu kisindike wala tukitegedde kati ani ayinza okugaana mukazi wati Teddy bamuvuvuba Teddy ayinza kwogera ki Teddy ayogere ki ayira agambe ki kikyayinza okwogera tewali era Teddy webale kusirika Teddy yasirika n'agamba Katonda kakole ki kalwana entalo munange Katonda asobola okulwawo naye ate munange Katonda yanukula Katonda omulaba anti muyita papa mwana musobola bikola byonna ne mubikola ne mulaga amaanyi gavumenti kamulaga mwe muyina amaanyi mu gavumenti era yammwe era mwe muli ku mwanjo naye omukazi yakola bw'ati Teddy we bali kusirika bali mu kukubagana boogera kino na Teddy asirise era Teddy nkusaba ekigambo ekisirika mukwano sirika nga bwe wagamba nti kosirika Katonda akulwanirire sirika tofaayo Katonda agenda kulwana Ajimiti abatumidde bannaffe abagambye mugende abalina okusomeza okwenjawulo abalombere ku dduwa mu nsonga ez'enjawulo oyagala kutambula mu kugenda Bulaaya kunoonya mirimu n'emisango gyagaana okutuka n'abyagala kutunda naye nga tebivaayo mukubireko ku 075 enamba eyo wansi mu kasonda gye mulaba gyojja okuba nga omufuna ate asobola okuba nga oyogerako naye akulembere ku dduwa ebintu osobola okuba nga bitambula bulungi abadde oba ofuna okusomeza okwenjawulo ajja kuba nga ate akuyambako ebintu bitambule badde n'emusomba Sematimba Moses Waswa atudisikasinga ku nsonga zaffe ez'enjawulo musomba sibula abantu baneeka mbasibuleko basebo ne banyabo bali nnyo okuba nga mutulaba mukama abawa omukisa nyogera okubasabira mukama abali e Bulaaya bakadama bange mukama nsaba bakuume nsaba mukama abakolera ebinene temutya Katonda agenda Bayibuli egamba nti ajja omwavu mu nfuufu namutuuza n'abalangira abamu mukoowa omuganda agamba nti eddungi liva wala mugume temufaayo mukole ekyokubiri mukole nga temuyina amagezi abantu mubalabi bakadama bangi bazze wano bababye ssente ate nga babikola baganda bammwe abooluganda bye bakyasinza obikola so mubeere bagezi walabye omuwala gwendi kukolako bambi abadde aweereza ssente ze Uganda ng'aziweereza baawe tulina n'omwana gweta Charlotte yafudde baawe yawasiza sisita ne Charlotte wamulabye yafudde so bakadama bambi mwegendereze eddogo lingi ne mwekisige Katonda musabe Katonda mukirize Katonda ekyokubiri famire mugyegendereze kino kankiddemu kibagambe mwegendereze famire mwegendereze n'abo bwe mwagala you be careful omuntu omuweereza sente zo wawulina kunotera okudda n'akulaga n'ofa so noba ovaayo soka osabe ne bw'otuuka wano akole ki saba akkiriza mu busiraamu genda okole ki bakuta kusaala genda bakola edduwa n'ebirala byonna so mbadde mbasaba bannange bakadaama naye nga mbasaba mweyongere okukkiriza Katonda yakola ki yasinga nyongera batumirako mwena abali Bahrain abali ewa Australia Canada abali mu America bafaanizi baffe abali Germany mwena tubatumidde Pastor Sematimba Moses Waswa nyongera batumirako mu ngeri y'enjawulo mwenna mwebale nnyo mwewere mweyongere subscribinga n'okulayikinga n'okulayikinga okay bye bye